Ya Kalama TV tuzze tubawoninga ku kintu ky'okubeera nga bajja kubabba ssente. Kadama gwe ngendo baleetera olwaleero ejenti we ow'e Uganda yamubba ssente. Baagenti bano batera okubeera nga beekozaakoza olukwano nga bakadama tebannagenda n'amugamba weesige nze nkututte nja kukolera kino weekiti bane tubabuulidde emirundi n'emirundi bajja kubabba ssente. Ssente zo z'okoledde zonna bajja kuzibba. Toweesiga muntu Uganda n'ogwesize bw'akubba kakana bukakanyi. Ssente zammwe twabagamba muleke e Uganda nga muguddewo account komawo Uganda weeplaningire. Ye byaba ayagala okupulaningira yasooka abyeplaningire kuba babeera byamulema okupulaninga tajja bipulaningira mu ssente zo. So tubasaba mubeere nga muwuliriza ate muyige. Ate ayige era mujja kukomangawo nga mugamba baababbye. Kaddaama ono ejenti we yennyini yabbye ssente ze oba yamubba ssente ze katalina wadde n'ekikumi. Ate ng'ayagala n'okubeera ng'amanya ayina engeri yonna gy'asobola okubeera nga adduka mu nnyumba mwali n'agenda mu nnyumba endala n'akola. Abantu b'e Saudi mujja kubeera nga muwa amagezi naye nga bannaye twongera okubagamba muwulirizenga ebintu ebiri Kadama TV, muwulirizenga bannammwe okubalabula ku babeera babawa naye bwe mutaawulirenga mujja kweyongera okubeera nga mufuna obuzibu. Ya katusooke tuwulire Kaddaama ono ekintu kino kyajja kitya okubeera nga ejenti we yennyini yamubba ssente. Halo nyabuli Kadama TV. Ssebo gyebaleko. Kaakati ssebo mbadde nina kye mbuuza nga nsaba mumpe ku magezi. Kaakati nze ndi mu nnyumba y'Omuwarabu muneeno. Omuntu bw'oba nga tomazeeko kontulakiti bossi wo n'omugamba okutwala ku ofiisi n'agaana. Omazeewo omwaka mulamba n'emyezi egigwamu. Kaakati bossi oyo n'agaana okutwala ku ofiisi. N'agamba nti agenda kugula tiketi akole ki akuze Uganda. Kaakati nga bwe mba nga simazeeko kontulakiti eyo. Kontulakiti eyo ng'ebadde ebulayo emyezi nga 7, emyezi nga 6, emyezi nga 8. Kati nze wemba sisobola kudduka wemba nga ntuse ku airport nga ngulidde tiketi oba nga nze agyegulidde anyway ye nga yagingulidde kuba olwadde mugamba okuntwala ku ofiisi tayagala kuntwala ku ofiisi. Kati ensonga eriwo abaana tebakola ki, abaana tebanjagala. Kati obuzibu bwe buliwo omwana omu yekka tanjagalira ddala era tayagalira ddala nakuntonolako. Kaakati wemba nga banzizizaayo wemba ntuse ku airport sisobola kudduka n'entambula n'engenda n'ensigala omwo mu Saudi n'ennoonya emirimu. Basobola okumpa omulimu oba tebasobola? Akuba ka audio nako kakoze bubi. Ssebo obwo bu audio buliko ekibuzo mbadde nkusaba. Bossi wange ayagala kunzizaayo Uganda. Kati ayagala kunzizaayo Uganda ate kontulakiti yange tennaba kuggwaako. Kati mbadde neebuuza nti yes ekiyumba kye ndimu ndi mu kiyumba kya 2 naye mbadde njagala kudda lwakiri banzize ku ofiisi naye ate buli wamugamba okunteeka ku ofiisi angamba ofiisi baaziggala sinzigule. Kaakati nkoze ntya? Naye n'ekirala bagamba nti ene Saudi ebiyumba bakoma ku biyumba 3. Ekiyumba ekyokusatu kasita kikulema awo biba bipulemye. Naye mbadde nsaba lwakiri banzize ku ofiisi naye ate tayagala kunteeka ku ofiisi, ayagala kunziza wa? Ayagala kunziza Uganda. Kuba yeebuuzizaako ku banne bonna mu kwebuuza ku banne abeera ku masimu buli ssaawa ate buli ag'amasimu g'abeerako eva abeera ku munnayuganda shagala Uganda.
nze gwabeerako. Kati awo kiba kitegeeza nze gwakola ki, nze gwabeerako kuba nze ndi muki, ndi Munnayuganda. Mba sisobola kunteeka ku ofiisi lwakiri neefuna ekiyumba ekirala. Okuddayo e Uganda tusandigaanye, naye essente zange gwe nazisindikira yazirya, yazikolamu bibye. Buli bwe mugamba ku kya ssente aŋŋamba bugambye nti kakkala ssente zo nzikola ki, ssente zo nzirina, ssente zo ngenda zikuddiza, ssente zo ngenda zikuwa, kakkala. Nandizeeyo e Uganda, obusente bwe nandikoze omwaka omulamba. Bwe nkoze omwaka omulamba obusente sibulaba, agenti wange yabukola ki, yabulya. Kati awo eyo yensobi sagala kudda Uganda nga sirinawo kyakola ki, nga sirina kyantwala, nga sikirina. Mbadde nsaba kumpakawo ku magezi kuba saagala kudda Uganda nga sirina ssente. Lwakiri bandinzizizaayo e Uganda, lwakiri nenfuna ekiyumba ki, nenfuna ekiyumba ekirala. Nefuna ekiyumba ekirala nenkola kuba wano eno obuzibu bwe nnina bw'abaana, abaana tebanneetaaga. Ate n'ekirala omukazi ayogera nnyo, buli kimu kyonna nkikola, naye omukazi ayogera nnyo, abeera nnyo ku nze, abeera nnyo ku Munnayuganda, shagala Uganda. Kati nange sitegeera buzibu biki byenkola kibyenina, naye ng'emirimu gyonna gy'antuma ngikola. Buli kimu kyonna nkikola. Yesu tabeerawo okubeerawo, akeera n'atambula n'agenda n'akomawo ssaawa 7, asanga ennyumba etukula, asanga ennyumba we yagirese nga si bweri, nga buli kimu kyonna nkikoze eki, nkimaliriza, nga buli wamu wonna watukula, engoye zitukula. Abaana be ngamba wadde kyayi kubeera ababuuza. Naye kati simanyi wa buzibu bukola ki, buzibu bwe buli. Yesi n'omwana omulenzi ow'ewaka wano eno, bali abaana babiri bwe bati. Niye omwana omulenzi ye nga ye yanfukidde ekyambika. Tayagalira ddala kuntunulako, tayagala. Yagamba dda maama w'oyo shagala muggyeewo wano eno, muggyeewo. Tayagala, tanjagalirako ddala. Tanjagala. Kati mbadde nsaba ompe ku magezi. N'ekirala nti kati weemanze nga banzikiri nti nga bangulidde tiketi n'entambula n'engenda, sisobola kutuuka ku gundi awo ku kisaawe lwakuba nti mbeera sirina information yonna. Naye mbeera sisobola, balendo bolowooza bo nga bo abo ababeera abatolose ne bagenda ne bafuna ebiyumba ebirala, bakola batya? Bakola batya okufuna ebiyumba ebirala nga batolose mu biyumba, then ne bagenda ate ne bafuna ebiyumba ebirala ne bakola, bakikola batya? Lwakiri nange nandikoze bwentyo nenfuna ssente, nenzira e Uganda nga nninawo, kuba obusente bwe nakola omwaka omulamba babukoze eki, agenti yabulya. Yannimbalimba mu kunnimbalimba nga manyi ssente gy'aziteeka mukola ki. Buli we namugamba nga kuba navaayo nziguddewo akawunti yange, bwe namugamba ssente ziteeke ku akawunti ng'agamba ffenna ssente ngenda ziteekayo, ng'ogwo olunaku luyita, ng'omwezi guyita. Kuba ate nali mbadde sirina muntu yenna alina national ID. Oyo yenna gwe mbadde nina ku national ID. Kati agenti wange yalina ku buzibu obwo obw'ezo ssente zange. Naye nsaba kumpa ku magezi.